nzize wano mu Kampala Central okulaba nti nfuna emikono gy'abatuuze, okulaba nti bampagira basobole okuba nti nsobola okwesimbawo mu byonna byonna ebisinga okuba nga birungi. Byali badde kya mulembe nnyo okulaba nti ffe abantu abapya abazze mutuwagira nga bannayuganda tusobole okulaba nti twesimbawo ate tubajje mu buzibu tubajje mu bwavu. Emikono gyonna nagimaze dogifuna disitulikiti namaze ozifuna naye Kampala yekka yabadde asembayo. So yensonga lwaki olaba nti nsembedde wano awali abantu abalungi abaagala enkyukakyuka era mbakubira omulanga gwonna bannayuganda mubeere nga mumanye ekiddako mu Museene Uganda. Kyewuunyisa okulaba nti kati tuli mu kaweefube wa kusolooza mikono kwesimba ku pulezidenti ne kandidate waffe bamukulu. Simanyi lwaki kibadde mu mateeka. Tegeera lwaki kuba olwedde omuntu anoonya mikono yajja empapula mu kakiiko k'ebyokulonda ne kazimuwa mu mateeka amatuufu. Wabulayo ennaku bbiri tonakuyita ndoba ayisizzaako olunaku naye wakyali wabulayo ennaku bbiri alyoka agenda asobola okuzzaayo empapula ze kuba akakiiko k'ebyokulonda kaalaga ennaku ezirina okuba nga atandikirako okunoonya emikono mmeka z'alina okukoma. Talina olukusala okugenda mu state square kunoonyezamu emikono. Ab'emikono bagenda eyo mu byalo biki era abadde talina any permission.